okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Ate omulabi wa 3ABN TV Uganda tukomyewo ate tugobye bumale n'ensulo yaffe ey'enkya. Ennaku z'omwezi ziri 16 omwezi gwa Aprili 2026. Saagala weerabire nti tubeera wano buli lunaku obudde bwe bumu mu ssaawa ze zimu. Weewaawo 3ABN TV Uganda ate ne Avento Productions gwatulabira ku app gwekola kyansusso era n'abatalina app nsaba mugyettaniire mu downloading Avento Media app. Genda bugenzi ku Play Store wagwe alina Android naawe alina iPhone yo genda ku App Store genda kulaba Avento Media app eyo ogidownloading ate onyumirwe ebisingako awo kubanga gwali ku app tolina kyoyinza kusubwa simu otambula nayo. Just teekako buteesi onyumirwe. Weewaawo 16 Apple nkyali muyinza Edson Kiza ate akuweereza okuva wano mu Avento Media Uganda, Kabulengwa English Sabbath School, Kampala Central Church, Kampala A District, Kampala Metropolitan Zone, Central Uganda Conference, Uganda Union Mission. Weewaawo twebaza Mukama kubanga ataddewo tumuweereze nga tukyalina obulamu. Gwali eyo weegatte ku nze tuyigire wamu ekigambo kyaffe eky'olunaku olwaleero. Nga sinatandika saagala weerabire Avento Bible School. Tugenda mu maaso n'okuregisteringa abayizi abagenda osooka mu semester yaffe esooka oba term 1. Gwali eyo alabira ku Avento Productions YouTube. Genda mu description olabe link eyo ate ogitapingemu osobole oregisteringa ogende osome. Ogende osome. Weewaawo era nga nkujjukiza nti okyasobola owagira omulimu gwa Avento Media. Okozesa MTN yo ate n'onyiga *165*3 n'oteekamu koodi yaffe eyo 838983. Weewaawo awo ojja kuba otaddeko obuyambi bwo. N'owa Airtel tetukuleseeyo naawe osobola okozesa Airtel yo onyiga *185*9# ate gwe n'oteekamu 4397850 4397850. Ate zonna ziri mu mannya ge gamu Avento Media Ltd. Weewaawo awo oba okoze obuwagizi bwo omulimu gwa Mukama gugende mu maaso mu nsi yonna. Naawe ngule ekitundu ku gwo. 16 April katusabe. Twebaza Mukama kubanga otwadde omukisa okuba abalamu akaseera kano. Tusaasire okusonyiwa tusobeza mu maaso go. Yongera okubeera naffe otulungamye n'Omwoyo Mutukuvu tukugulumize tukuweesa ekitiibwa. Tuyigirize okubanga tweyongera okusembera tuteekebwateekera okwako bugenda okujja mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Amiina. Omutwe gugamba okumenyaamenya ebisenge ebitwawula. Yes, okumenyaamenya ebisenge ebitwawula. Tugenda mu Bakolosaayi essula 3 olunyiriri lwa 11 gwe ali awuliza ebigambo bino era abiraba. Agamba awo tewayinza kubeerawo Muyonaani n'Omuyudaaya, okukomolwa n'obutakomolwa, munnaggwanga, omusukusi, omuddu, ow'eddembe, naye Kristo bye bintu byonna mu byonna. Weewaawo ankuzeeko eno mu Metropolitan owulire ekivaayo. Agamba where there is neither Greek nor Jew,
circumcised nor uncircumcised, barbarian, Scythian, slave nor free, but Christ is all and in all. Weewaawo okumenyaamenya ebisenge ebitukola ki ebitwawula. Olwo kirowoozezaako okubanga ffenna tuli mu mbeera y'emu. Kwegamba nga temuli nti lino ggwanga gundi terikola na ggwanga gundi, simanya bano banzikiriza gundi tekola na nzikiriza gundi, simanya ate bano basimanya bakopi ate simanya bano balangira. Nga tetulina bitwawula, nga ffenna tuli kimu, nga Kristo ye yonna mu byonna. Lwali lumu mu myaka egyayita, ebiseera ebyo nga Yesu ali ku nsi kuno abuulidde enjiri, ekigambo kirumye, abantu bonna balanyisa okukyuka bazija gy'ali. Weewaawo waliwo abatali bamativu na mbeera egenda mu maaso, era nga balowooza nti bo banjawulo ku balala. Oyinza okumbuuza be bani abo? Abafalisaayo, Abayudaaya, bonna nga tubamanyi. Kaakati nno Kristo wagenda mu ggulu okuleka abasajja bano ababuulira enjiri, kwe kuwulira nga bamu bakaayana nti omuntu yenna okubeera omuntu wa Kristo alina kusooka kukola ki? Okomolebwa. Ate temuyingira mu bannamawanga kubanga bali basanidde kuyingira mu kiki? Mu yeekaalu. Kaakati ate temukola bwe muti, kwegamba ebisenge ebyawula ne bisooka bizimbibwa wakati wa bannamawanga n'Abayudaaya. Nga bagamba mukomolebwe, bano bagamba nedda. Kaakati ebyo tuli mu kwogerako olwaleero. Agambye nga tewakyali Muyudaaya newankubadde Omuyonaani, tewakyali munnaggwanga, tewakyali mukomole nakutali mukomole. Kristo nga ye byonna mu biki bannange? Nga mu byonna. Okusinziira ku Yokaana essula ey'okuna, gwe amanyi olugero luno olw'omukyala Omusamaliya, Yesu yali ayolekera Galilaaya ng'ava Buyudaaya. Yes. Era lwali lugendo luwanvu, kilomita nga 156. Ezo nno ennaku wazindaba eziwerako ng'otambula olugendo. Era mukwano gwange, olugendo luno lwali lwa bigere kubanga bye baatambuzanga. Era ebiseera ebisinga abantu mu nsi ey'edda baatambulanga nga batambuza bigere nga bagenda okuba nga balaga gye balaga, kubanga si lwakuba nti tewaaliwo entambula za biseera ebyo, naye entambula zaali teziri affordable. For example, waabirangawo ebigaali ebyatambulirangamu abalangira, nga waliwo embalaasi n'endogoyi nga bitambulirako abalinamu kasente. Kwegamba nga tebiri affordable kubanga byalinga bya bwannannyini. Akati gwe atakiina ng'olina kutambuzawo kagere, tewaliwo public means nga ze tulina mu biseera byaffe bino. Kaakati ebiseera ebisinga abantu mu nsi ey'edda baatambuzanga bigere. Tulina nno twesimye, tulina bus, taxi, bodaboda, obugaali. Ekyo nno mukyebalize Mukama nti n'oba ogenda kubuulira njiri, funa wali ka taxi ne kakusuulayo oba ka boda, togenda tambuzawo bigere. Weewaawo nno kyabatwaliranga ennaku nnyingi okubanga batambula engendo empanvu, ngo basula ne mu kkubo ne bakeesa enkya ne batambula ne beeyongerayo ku lugendo lwabwe. Kaakati Bayibuli egamba nti Yesu yali yeetaaga okuyita mu Samaliya. Weewaawo Oluzungu ye agamba he must needs go through Samaria. Lwaki yali yeetaagisa okuyita mu Samaliya? Kubanga Bayibuli egamba yali yeetaaga okuyita mu ki? Mu Samaliya. Weewaawo tulaba nti Yesu teyatambulanga lugendo lutalina nsonga, era teyayitanga wantu wonna awatali nsonga. Bw'atyo kwe kuyita mu kibuga ekiyitibwa Sukaali. Kino nno
tekyali kya bulijjo, kubanga Abayudaaya abasinga obungi mu biseera ebyo tebaalina nkolagana gye balina n'Abasamaliya, kubanga abantu abo bombi baali tebakola batya, tebakwatagana. Omuganda ayinza okugamba nga tebalima kambugu. Kakati nno Yesu olw'okuba nti wanjawulo, olw'okuba nti alina ensonga ezisinga ku ezo ze tulowooza, Yesu kyali kimwetagisa okuyita e Samaliya. Wabanga ayise e Samaliya, alina missoni gy'agenda okwakompulisinga. Weewaawo Abayudaaya bo baalabanga Abasamaliya ng'abantu abatali balongoofu era ababi. Era gwe awulira ebigambo bino njagala nkusomera olunyiriri lumu lwokka, Yokaana 8:48, Bayibuli egamba nti the Jews answered and said to him, "Do we not say rightly that you are a Samaritan and have a demon?" Kwegamba bo baali basuubira nti Abasamaliya balina biki? Balinako emizimu oba zidayimoni. Kinsonga lwaki baali tebaagala kukolagana nabo, ng'era babeewala nnyo nga balina kwegamba nga balina ekisenge kinene nnyo kye baazimba ekibaawula. Si kisenge kwegamba ekizimbibwa bulooka ne seminti, naye ekisenge eky'okutakwatagana. Kakati no mukwano gwange ali eyo, bwali buzibu okukwata ku njawukana mu bika obumaze ebbanga eddene. Kakati mu kiseera kino Yesu yali akooye olugendo n'asalawo okutuula ku mabbali g'oluzzi. Kati buli ebigambo bino Yesu yali atwala obulamu bwe nga bwa muwendo. Tusobola okufuna nno nze naawe ebirungi mu mulimu gwaffe nga tuwummula buli luvannyuma lwa kiseera. Bulaba tuba twogera ku New Start, amateeka ag'ebyobulamu 8, twogera ku kuwummula nga kwa muwendo nnyo, okuwummula not overworking, ate era n'okuwummula ekiro nga weebaka, si kulowooza nti gonna agatawo bugasi nga kalogoyo okola misana kiro towummula. Neddawo ekyo si we kiri. Kale Yesu awummula, kino tekitegeeza nti mugayaavu, wabula kitegeeza butegeeza nti alina endowooza ennungi gy'alina eri obulamu bwe. Era nno mukwano gwange njagala nkukubiriza okuwummula si bugayaavu okuggyako nga tewakoze, naye buli lw'owummula oluvannyuma lw'okukola, yes, oba ofaayo ku bulamu bwo. Kakati ne Yesu bw'atyo bwe yali, kubanga omulimu guno yali aguvalyuwinga, yatwalanga obudde n'awummula. Kakati nno owulidde, Yesu yawummula. Era laba omukazi Omusamaliya n'ajja okusena amazzi. Wano we wali emboozi okumenyaamenya ebisenge bikola butya ebitwawula. Yesu yateeka ku bbali enjawukana. Yesu kwegamba ne yeeteeka mu mbeera ey'okusaasirwa omukazi ng'amusaba ku mazzi nti mpanyweko. Olugero luno nno lunyumira mukwano gwange ali eyo, olwendunyumya mpulira ddala nga ninganga ndaba firimu nga Yesu atudde ku luzzi awo agamba omukyala nti mpa ku mazzi nkole ntya, nyweko. Kwegamba okusaba kuno kwalabikanga okwa bulijjo. Omukazi yatwalanga kumukaluubiriza olw'embeera yaabwe ey'obuwangwa. Kwegamba kwe kubuuza omusajja ono, naye ggwe Omuyudaaya, kiki ekikunsabya amazzi nze omukyala Omusamaliya okunywa? Oyinza otya? Otulaba nga si kya bulijjo. Tulaba nga waliwo ekitali kituufu. Yesu Kristo
ng'asaba omukyala amwe ku mazzi gerazze okusena anyweko bambi. Obukyayi obwetoololera mu mawanga bweyolekera wano nga bwe bwavaako kino. Okunywa amazzi no kulina kakwate ki ku buwangwa bw'omuntu oba eggwanga lye? Njagala nawe olowoozeemu. Sometimes tuteeka endowooza eyo ey'amawanga n'enjawukana ze tulina mu bintu ebitagatta. For example, oli mu office, olina olupapula olina osayiningako naye ng'omuntu aza osayiningako eggwanga lye tolyagala. Kitalo. Oli mu office naye ng'oganya okuteeka omukono ku lupapula kubanga olabyeko erinnya eritakolagana mannya g'oyagala. Nsaba okirowoozeeko. Oli kika kya muntu oyo alowooza ku nkolagana ey'amawanga gye mulina etali nnungi n'oyagala ogiteeke ku muntu olw'erinnya lye oba olw'eggwanga lye nti ono muki? Balindeko. Kakwate ki akali mu ekyo n'eggwanga? Tewali. Service tegwalagana ggwanga lya muntu. Kakati omukyala ono agezaako okumma Yesu amazzi. Kituufu nze nkubuulira abantu bajjudde obusosoze obwa buli kika, obw'amawanga, obwa kkala, obw'ekikula, obw'ebyobufuzi, obw'ebyemizannyo, obw'enzikiriza nti ono wa ddiini ki? Abaddiini eyo sibaagala. Nedda. Otyo bw'olowooza. Obusosoze nno bungi okutuuka okuba nti obusosoze bufuuse ensonga esalawo mu kuteesa kwaffe. Tuba tuli, for example, tuba tuli mu nomination n'oteekawo ekkuuli ku Oluganda kubanga taweereza Mukama olw'ensonga nti eggwanga lye. Bakristaayo bannange, obusosoze bututuusiza ku eyo levu nti alali wa ggwanga lye takukulembera. Waliwo amawulire agamu ge twawulirako oba oli awo nawe wagawulirako nti n'omusumba atali wa ggwanga lyaffe talina kutukulembera, netukufuna n'emiggo tumukube. Owulira ebigambo bino. Obusosoze kwegamba butandise n'okusalawo mu kuteesa kwaffe, buyingidde mu nteesa yaffe, our reasoning and our choices. Obusosoze buno kwegamba bubuutikidde. You can't make a decision based on reality and truth. Nedda, amazima tegakyakola. Kati endowooza byekola. Obusosoze bwe buyimiriddewo. Mukwano gwange, enkula ey'obusosoze gye tukozesa okuyamba okuzuula abamenyi b'amateeka. Kwegamba abanoonya abamenyi b'amateeka babanoonyeza mu ggwanga na nzikiriza. Wa ggwanga ki oyo? Awo we babbi. Awo be bakola kino. Wa ddiini ki?
Sia awo babira bayaye mukwano gwange kwegana n'okutuuka okunoonya abamenyi b'amateeka tetukyanoonya nga tukozesa amazima tunoonya okusinziira ku bisenge bye tumaze okuzimba ebyobusosoze. Sisobola kumenya nzikirizayo, sisobola kumenya ggwanga lyo, naye oyinza okuba oli eyo ng'ebigambo bino bikwata ku ggwe, nga ggwe olina amawanga, olina enzikiriza, olina sitatasi z'abantu ze wakyawa. Nti omuntu afaana wati ne wati ne wati simwagala. Lwaki? Nti kwegamba nga wasosola okusinziira ku ndabika n'enfaana y'abantu oba amawanga gaabwe oba sitatasi zaabwe oba enzikiriza zaabwe, nga tokyabalabanga abantu tebagwanidde kufuna privileges kubanga bo baliwe bati ate basobola kikyusa basajja battu n'abakazi battu kubanga weekiti we kiri. Ate onakyusa ggwanga lyo oba nzikirizayo. Nindi enzikiriza tukyuka ne tugenda mu nzikiriza ez'enjawulo olw'okuzuula amazima, naye eggwanga lyo n'alikyusa. Oba mukazi onaafuuka omusajja. Kakati obusosoze obufaananako weebuti bwe tuli mu kwogerako butandise okuyingira mu jajimenti yaffe, butandise okufuga engeri gye tulowoozaamu. Mukwano gwange ali eyo subire nti soogera ku ggwe, naye wemba nga njogera ku ggwe nga yeggwe omukwabo, nsaba Mukama akusaasire okyuseemu olw'ekisa kye otandike okulaba abantu be nga waabalaba. Nga toyabudde mu nzikiriza mu mawanga mwe kikula nga bonna obalabanga Katonda waabalaba era ng'oli wiringi okubanga obatuusako services ezeetaagisa. Tulina n'olugero lugamba nti mulya mmamba abeera omu. Kwegamba gwe okyawa ekika okyawa kika kiramba, okyawa eggwanga okyawa ggwanga ddamba, okyawa enzikiriza okyawa nzikiriza nnamba. Kwegamba abantu bateka okuba nga obalabawo otyo olw'ebisenge by'ozimbye eby'obusosoze. Okugaba emirimu kufuuse kwa busosoze. Kikyembamenya kyembandekayo ebyo byonna weebiti webiri, naye waleero tuli mu kumenya ebisenge ebitwawula. Kristo akuyambe omutima gwo gukwatibweko. Omutima gwo kakukwatibweko. Ku nkomerero ya byonna Yesu yalaga omukazi nti obukyayi buyinza okulemesa okubunyisa enjiri, naye nti okubuvuunuka kigulawo eddirisa ery'omukisa enjiri okugenda mu maaso. Mukristaayo munnange, lekeraawo obusosoze. Ogenda kulemesa abantu okukkiriza enjiri ya Kristo kubanga obasosola. Ogenda kulemesa abantu okukkiriza enjiri ya Kristo kubanga obaawuddemu ebiwayo okusinziira ku mawanga ne sitatasi zaabwe. Kirowoozeko mukwano. Ogenda kuggula oluggi olunene singa ekisenge ekyo kimenyebwa olwaleero. Nsuubire nti ebigambo bino byogedde naawe. Kristo ye byonna mu byonna. Ye Yokaana mu kitabo ekya Yokaana 3:3 agamba he must increase and I must decrease. Alina okuba ng'akola ki? Ng'asukkuluma nze ne nzikakkana. Oyinza okuba nga eggwanga eryo badde tolyagala, oyinza okuba nga enzikiriza eyo badde togyagala. Olwaleero ebisenge by'obusosoze ebyo kabimenyeke osobola okutwala enjiri eri omuntu oyo. Weewaawo okuba nga kwe kuyaayaanakwo ogamba ekisenge kino kakimenyeke, weewombeke tusabireko wamu. Mukama Katonda waffe weebale kubanga otuyigiriza okumenyaamenya ebisenge. Tubadde tukyaye abooluganda abalina enzikiriza ezitali zaffe.
nga tukyaye abooluganda abalina amawanga ag'enjawulo agatali gamu, nga tukyaye abooluganda oboolyawo olw'ebyobufuzi, nga tukyaye abooluganda oboolyawo olwa bya mizannyo, oboolyawo olw'ensonga yonna nga tuzimbye ebisenge ebitwawula. Mukama Katonda waffe, olw'ekisa kyo okuyita mu mwana we Yesu Kristo, tukusaba otuyambe, otukwateko, otulongoose, otunaazeko ddala obutuukirivu bwaffe bwonna, okumenyaamenya ebisenge byonna ebibadde bitwawula. Weebale nno Kitaffe, kubanga okkiriza okusaba kwaffe era n'okola ng'okusiima kwe kuli olw'okutuzza obuggya n'okututeekateeka olw'akabuka bugenda okujja, kubanga tusobye nga tuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina, amiina. Saba Mukama kuba omukisa ate ng'omenyaamenya ebisenge ebitwawula. Beera bulungi, weeraba. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.